Elade basewo ne banyabo amanya gange bamtabira Enoch Francis. Lero mu video yaffe twagala kumanya nti omuntu alina obulwadde bw'omutwe nti asobola okuwasa oba okufumbirwa. Okay? Abalwadde bangi bambuuza kino ekibuuzo nti musawo nsobola okuwasa nembeera n'obulamu obulungi ne famire yange oba nedda. Okay? So obanga oli mpya ku channel yaffe tugamba subscribe kubanga kimpa amaanyi okola video endala. So naye nga eno video ya tuyigiriza ngaffe abali ku channel yaffe, naye nga oyagala ebisingawo tugamba nti yogera n'omusawo ajja kugamba ebisingawo. So ekintu ekisooka nti omuntu alina obulwadde bw'omutwe asobola okufumbirwa oba asobola okumufumbirwa? Eyansa yaffe eri nti yes. Okay? Omuntu alina obulwadde bw'omutwe asobola okufumbirwa oba asobola okuwasa. Okay? Bw'obanga omuntu agenda mu fumbo nti waliwo bye twagala omanye. Okay? Twagala kumanya nti obufumbo butegeeza ki? Okay? Obulwadde bw'omutwe nabwo butegeeza ki? Okay? So bwe tumanya bino nti bijja tuyamba nti mu byalo byaffe okumanya obulungi, okay, nsobola okufumbirwa oba nedda. Okay? Ekisooka nti ofumbo si just okuzuukuka ku makya n'osanga omwana w'abaana n'ogamba leero njagala nkufuule mukyalawo. Okay? Nti olina okuba nga okirowoozezaako nti bwe ngenda mu bufumbo nga omukyala oba omusajja nti waliwo bye neetaagisa okukola ki? Okukola. Okay? So omuntu agenda mu bufumbo tugamba marriage is an institution which is a fundamental institution of peace and order in society. Okay? So it entails commitment and lifelong responsibilities. Obufumbo tugenda mu bufumbo nti bwetaagisa kye tuyita commitment, okay, ne bubeera n'eki kye tuyita responsibilities, obuvunaanyizibwa. So nga tonaba kuyingira mu bufumbo nti olina okumanya nti bwe nyingira mu bufumbo it is a commitment. N'ekirala nti bulina bwe tuyita obuvunaanyizibwa, responsibilities. Waliwo byonna okola ng'omukyala mu bufumbo, waliwo byonna okola mu bufumbo ng'omusajja. Okay? Ebiseera bingi omuntu wabeera nga alina obulwadde bw'omutwe nti waliwo kye kitugamba nti tasobola kutegeera bino ebintu. Okay? Oyinza okuba nga tamanyi responsibilities alina okukola ng'omukyala oba ng'omusajja. Sobola abantu batambula, osanga bali batambula kyalo kyona, naye tugamba nti mu Uganda etteeka ligamba nti omuntu alina obulwadde bw'omutwe nti alina eddembe ly'okuwasa oba ly'okufumbirwa. Okay? Being a human being, okubeera omuntu, being a human being is just you have a right to marry. Okay? You have a right, olina okufumbirwa kubanga oli muntu. So abantu abalina obulwadde bw'omutwe nti bantu ngaffe. Okay? So balina eddembe ly'okola ki? Ly'okufumbirwa. Naye tugamba nti omuntu wabeera ng'amize eddagala lye n'abeera ng'ali bulungi, okay, ng'ali mentally stable oba nga omutwe gwe gukola bulungi, ategeera by'alina okukola ng'omusajja, omukyala, nti ono omuntu w'eddembe ly'okola ki? Ly'okuwasa. Okay? Era tulina abantu bangi abakola mu ofiisi, abantu abasoma nti bali ku ddagala naye nga kiringa okubeera n'obulwadde bwa sukaali, kirina okubeera n'obulwadde bwa pressure. Okay? So tugamba nti marriage ebeeramu commitment, marriage ebeeramu responsibilities. N'omuntu agenda mu bufumbo ekyokusatu nti alina okubeera nga tebamufoosinze okugenda mu bufumbo. Nti omuntu bw'oba nga ogenda kuyingira mu bufumbo, abazadde bo banabakufoosinga kuyingira mu bufumbo, olina okuba kulowooza ku consequences ezijja ng'oyingidde mu bufumbo. Nti omwana w'abaana ajja kufuna olubuto naye nga na responsibility ey'okulabirira ono omukyala n'abaana omwana gw'azadde. Naawe omukyala olina obuvunaanyizibwa nti
bwenzaala omwana ensobola ina okumulabirira, ina okumwambaza, ina okukola bwenti. Nti omuntu bw'abanga ategeera bw'atyo nti ekyo kibeera kirungi. Okay? So obanga okyali mpya ku channel yaffe tugamba subscribe kubanga kino kimpa amaanyi okola video endala. So twaniriza abantu obanga olaba byenkola bino birungi era nga biri kuzimba eggwanga, tugamba nti twaniriza kye tuyita ba partners abasobola otuyamba okweyongeza okutambuza eno message ku maradio, mu byalo byaffe, mu community ebyalo byaffe kugenda nga akola ki nga tuyamba bano abantu abalina obulwadde bw'omutwe. Naye nga mu Uganda tugamba nti abantu obukadde 14 nti balina buno obulwadde obw'omutwe, naye abasinga nti tebamanyi nti balina buno obuzibu. So n'ekirala nti totunulira omulwadde w'omutwe nti oyo abanga atambula bwereere, nedda osobola okubeera ng'oyambadde bulungi bwoti naye nga olina obulwadde bw'omutwe. Okay? So twaniriza abantu abasobola otugulira eddagala ery'emitwe, abantu abasobola okugulira emmere okuwa abalwadde abalina obuzibu ku mutwe. Okay? Njagala kugenda ngenda Kibale okusupportinga abo abantu kubanga abantu abo bava mu mawanga agalimu entalo nti balaba abantu baabwe nga babaata, so obwongo bwabwe si bulungi. So twagala kutugenda buli mwezi nga tubayamba, naye nga sisobola kukikola leka, neetaaga abantu abalala okujja ne tubeera nga tusobola okukikolera wamu. Okay? So nga tukyongera mu maaso nti ennaku zino tulina eddagala, omuntu bw'amira eddagala lye bulungi asobola okubeera bulungi n'akola emirimu gye ng'omukyala oba omusajja, n'alabirira abaana, n'aleeta emmere ku mmeeza, abaana ne babeerawo. So oyo omuntu asobola okukola ki? Okufumbirwa. Okay? Naye obanga oyagala kuwasa omuntu ng'alina obulwadde bw'omutwe netugamba nti yogera n'omusawo. Okay? Yogera n'omusawo abawe counseling entuufu, so that bw'ogenda ng'ogenda kufumbirwa omuntu ono mumanyi nti ngenda kuwasa ono Jane, ngenda kuwasa ono Mary, naye alina obulwadde bwebuti. Naye tekibeera surprise naawe alina obulwadde bw'omutwe obwo nti tokikweka, kubanga bw'okikweka oli n'akizuula. That is the reason for divorce. Nti abafumbo abangi abaawukana mu makooti nti beesanga nti oli alina obulwadde bw'omutwe. Okay? Oli yali yamukweka nti nga tanaba kumugambako ekikwatagana ku bulwadde bw'omutwe. So obanga omuntu lulira akwagala nti musobola okufuna akadde, okay, ne mwogezeganya n'omusawo we n'asobola okumusomesa ebikwatagana ku bulwadde obwo n'engeri gy'asobola okuyambamu obanga ofunye ekituyita mu luzungu relapse, obanga bukomyewo ate. Okay? N'ekirala nti mulina okuyita yo mu counseling nti ono omuntu asobola okukola emirimu gy'awaka ng'omukyala oba omusajja. Bw'abanga asobola ngamba nti musobola okugenda mu maaso ne mukola ki? Ne mufumbiruganagana, naye nga naawe omanyi nti omuntu gwe ntwala alina obuzibu bwe buti era nsobola okumuyamba bwenti. Okay? So mu video zaffe eziddako twagala kwogera ku bintu bino. Etteeka ligamba ki okuwasa omuntu alina obulwadde bw'omutwe? Okay? Can I separate with my wife because has mental illness? Can I separate with my husband because has mental illness? Nti ebintu ebyo tujja kubitunuulira mu video zaffe. So obanga okyali mpya ku channel yaffe tugamba subscribe, naye nga naawe osobola obanga olabye message yaffe nga eyamba eggwanga nti tukwaniriza ojja opataninge naffe osponsoringe message zaffe ziyongere kugenda mu maaso, kubanga njagala kugenda ku maradio okusomesa abantu ebikwatagana ku bulwadde bw'omutwe mu byalo byaffe, nga nsomesa abantu ebikwatagana ku bulwadde bw'omutwe. Nti kambalayo mu video yange eddako nga tusomesa ebikwatagana ku bufumbo, obulwadde bw'omutwe n'etteeka ligamba ki. Mwebale nnyo.